Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Abalungi abagoberera programu eno njagala nziremu nate mbebaze okufaayo ne muwaayo obudde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yeerekereza akaddeke n'abeera ng'afaayo okubeera nti agoberera emisomo amanye eddiini emulagira kukola ki. Allah agamba ki? Omubaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ki? Allah ajja kubeera nti akuwandiikako empeera ennungi ku nsi ne ku nkomerero. Olubeerera tubajjukiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin, nti omuntu yenna Katonda gw'ayagaliza ekirungi mu birungi byagaba. Teri kirungi kikufaanana kukuwa n'omanya eddiini yo. Bw'omanya eddiini oba ogabanye nnyo. Kakati nga bwe twabasuubiza twayogedde ku ensonga eziviirako abaana okwonooneka. Tubasuubiza nti omusomo gwaffe ogunaddako tugenda kwogera ku ani avunaanyizibwa ku baana. Kibuuzo ekyo kizibu, ate abaana Adamu bamanyi balungi mu kwegaana mu kudduka obuvunaanyizibwa. Era ekyo bw'okibuuza buli omu ajja kisuula eri munne. Waliwo ajja okugamba nti of course bazadde, waliwo ajja okugamba nti masomero, waliwo ajja okugamba nti gavumenti. Era waliwo betwadde twogera nabo, omukwano gwange naŋŋamba nti obuvunaanyizibwa mbukwasa gavumenti, okubeera nti no ministry ya ethics and integrity tetwala buvunaanyizibwa. Abantu ne babeeranga ku mikutu bateekako kye baagala, abalala ne babeera nti nno amasomero gakyaza ba artists abamu abambala mu ngeri embi etasaanira kubeera nti nno abaana balaba bye bakola ne bagenda ne babeera nti nno beeyambulira mu baana n'ebirala emize emikyamu. Waliwo abalala babaga nti social media yennyini n'abantu abateekamu ssente oba abantu abamanejinga emikutu bo bati lwaki bateekako bikyamu, lwaki n'omuntu yennyini ng'ali responsible ku mukutu gwe nga ye. Bw'obeera ng'olina omukutu, lwaki toteekako birungi by'ogenda okufunamu empeera, gwe n'oteekako bisasamaza byonoona? Kale endaba y'abantu bwetyo yanjawulo. Mbagambe nti bwe bavunaanyizibwa buli omu ayina gwabusuulira. Naye ka tubatunuulire mpola mpola tulabe ddala ani avunaanyizibwa. Kubanga avunaanyizibwa yenna amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumubuuza. Nga hadithi gye twayogeddeko ku musomo gwaffe guli nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti buli arrajulu ra'i wa mas'ulan ra'iyati, omusajja yenna mulabirizi era ajja kubuuzibwa, n'omukyala mulabirizi era ajja kubuuzibwa. Buli wonna w'oli beera nga oli muntu omwesimbu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna anil munkari, nti kibakakatako era mulina okukikola okubeera nti nno mulagira abantu okukola ebirungi ne mugaana abantu okukola ebibi. Naye munaagaana, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunyiiga, asobola obbasaanyaawo n'aleeta abalala abajja okubeera nti n'ebibi tebikolwa mu maaso gaabwe ne basirika. Naye embeera gye tulimu bannange mbi. Ebibi byonna bikolebwa ebya buli kika, abantu ne batunula butunuzi. Omuntu n'alemwa n'ekitono ennyo, bwe guba muze mubi guzze okugwogerako. Omulala alina obusobozi obugujjawo naye era naye n'atafaayo. Olubeerera mujjukire Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man ra'a minkum munkara, omuntu yenna alaba ekibi, omuntu akola ekibi, falyughayyirhu biyadihi, yetunulire okusinziira ku busobozi bwe. Bw'oba osobola ekibi tokkirizibwa kikolebwe ng'olaba, waakiri kijjewo n'omukono gwo n'amaanyi go. Bw'oba olina obusobozi, oli wa buvunaanyizibwa, oba oli mu bantu abaweebwa ekitiibwa oba be batya, bw'oba olina obusobozi obwo kikole. N'agamba fa in lam yastati, bw'obeera nga gwe tolina buyinza, fa bilisaanihi, waakiri ekibi kyogereko. N'ebibi bikolebwa nga tetufaayo. Abantu bagenda ne babba, oli n'abeera mu mmotoka nga oba ali mu takisi,
omuvubuka naddukira ebbali bw'ati najja ng'alina kalengedde oba kasimu najja n'akanyakula n'agenda, oba nekiresi bambi abakazi bajoogebwa n'abeera mu mmotoka ye, oli n'asendabirwamu, oli najja n'asika ka nekiresi oba ssaawa oba biki, naye ng'abantu balaba nga basirise tebeefiirayo nga baseka busesi, emizeejo mibi. Kati byebiri ne ku baana bano, bakola buli kikyamu, oli atunula n'alaba naga akasa tekikutte ku nze. Naye nkugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yagamba nti bw'olaba ekibi kijjewo n'omukono gwo bw'oba olina obusobozi. Bw'oba tosobola fabilisaani waakiri kyogereko, bw'oba tosobola oli munafu nnyo ssebo oba nnyabo fabiqalbihi waakiri kitabwe n'omutima wadhalika adhafu liman, nekyo kiraga bunafu bwa bukkiriza. Omukkiriza si bwe yandibadde akola. Kale nkugamba nti lwana ekisoboka, tolabanga kibi n'osirika oba n'okireka, kubanga ebyo byaviirako abantu Allah okubazikiriza emirembe n'emirembe. Era kyova olaba mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamubuuza anahlaku wa fiina salihun, ddala Katonda asobola okunyiga n'atuzikiriza nga tulimu abalongoofu bakyatulimu, kubanga tumanyi abantu abamu babi abamu balungi, abantu bonna tebasobola kubeera bubi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ye obubi bwe bunaayitirira, naddala abantu bwe banaava ku amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari, okulagira abantu okukola ebirungi n'obbagaana okukola ebibi, kiyinza okuviirako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga azikiriza nalumanya ne saalumanya. Kati gwali eyo agayaala nga tetunnasonga kwani nannyini buvunaanyizibwa, katusooke tutunuulire bano gwe boogayaaliridde. Mugayaliridde nnyo abaana, mugayaliridde nnyo abavubuka abandibadde nga ze mpagi z'ensi eza fica be bakulembeze b'enkya. Waliwo omuyimbi yayogera ebigambo bino ne binsanyusa, ng'ayogera kutendeka baana, engeri gye tubagayaliramu okuva mu buto ne bamala ne batulalukako nga bakuze. N'agamba nti kad yanfau ladabu latfala fi sigari walaisa yanfau inda shaibati ladabu inna alghusuna idha qawamtaha atadalat walan talina idha qawamtaha alkhushubu. N'agamba nti empisa zino oba ozitendeka abaana zigasa nnyo ng'obajja eno mu buto. N'agamba naye empisa tezigasa kujja nga bamaze okukaddiwa. Omusajja amaze okukula akaddiye lw'omutendeka empisa n'akuba ekifaananyi ekirungi. N'agamba nti kiringa emiti, omuti nga gukyali muto bwe guba gukyama osobola ogusiba ekyayi ne gutereera, naye bwe gumala okukula ettabi ne limala okukwata direction, tosobola kugamba mbu n'olitereeza, ojja kubeera nga olimenya bumenya. Kale bwe mbagamba nti abaana bano bamisaayi mito, buvunaanyizibwa bwammwe, mubeere nti nno mubafaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min abdi, teri muddu yenna yasarihi llahu raiya, Allah subhanahu wa ta'ala gwe wakwasa buvunaanyizibwa ku bantu kababe babiri oba omu, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashu li raiyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Omuntu oyo naafa nga yakumpanya abantu bano Katonda byamukwasako obuvunaanyizibwa, okujjako nga omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala ejjana agifuula haramu ku ye. Kale mbagamba nti abavubuka bano mubafeeko. Abaana bamusaayi mito mubaluŋŋamye okuva mu buto bwabwe, temubatunuulira butunuulizi, bakule nga bakyamye batuuke ekiseera nga tebakyagambwako. Ate bwe baba basobezza, abantu abamu baga nti abakigenderedde, kituufu naye abamu mmwe muba mubaabakoze obubi. Ate buluwakola ensobi naye asobya ng'omuntu omulala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yayogerako n'agamba nti kullu bni adama khata wa khairu lkhata'ina tawwabuna, nti buli mwana Adamu yenna musobya naye omulungi mubasobya ye yeenenya. Kale abaana bammwe mubakwateko, mubayigirize empisa, mubaluŋŋamye bwe baba bakyamye nga mukozesa omukwano, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo yamanya bwe yagunjulanga abaana, bwe yagunjulanga abavubuka n'abeera nga abakwasa ekkubo nga si mu bukambwe. Abazadde abamu
mukozesa obukambwe obusukkiridde omwana n'abeera nga bwakulaba akankana bukankanyi bw'ati so ng'obadde osobola okwogera naye obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala olaba yajja ku Firawuna yakola ezzambi erisinga obunene naye yeyita Katonda naye yagamba Nabbi Musa alayhi salaamu ng'amutuma n'amugamba nti idhhab ila Firawuna, genda eri Firawuna innahu tagha, amaze okukola buli kibi, naye yamuwa approach ennungi nti genda omugambe fakul hal laka ila antazakka, nti olaba otya bwe weetukuza nodda eri Allah subhanahu wa ta'ala, nodda eri Katonda wo. Kakati oyo Firawuna bwati bwe yakwatibwa ng'amaze okweyita Katonda, akoze ezzambi erisinga obunene. Erisooka yagamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, simanyi Katonda yenna okujjako nze, nga yeeyita Katonda. Eddala n'agamba nti ana rabbukumul a'la, nti Musa bw'abaga nti Katonda wammwe ali waggulu ategeeza nze. Ne byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma n'abagamba nti idhhaba ila Firawuna faqula lahu qawlan layyida, mugende eri Firawuna mwogere naye ebigambo ebiri soft, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, oba oliawo neyeddako najjukira n'abeera nti ate Allah subhanahu wa ta'ala. Kale kyeŋŋamba mu kino nti abaana bwe babeera nti tubakwate bulungi mu mukwano, tubasomese empisa, bakule nga tubajjamu ekyomugaso, so si kubeera nti nno tukozesa obukambwe obuyitiridde oba obutabafiirako ddala, kubanga abantu abamu bwe babeera tebafiira ddala ku baana. Njagala okukakasa nti emize egiriwo olwaleero era gyalingawo mu baana naye babakwatanga batya. Omuvubuka ajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti ya Rasulallah, obusiraamu mbuwulidde era nandyagadde okusiramuka, naye waliwo omuze gwe sobola kuleka nti gweguliwa, nti gwe gw'obwenzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama singa yali mukulembeze mubi yani mujjiddeyo na kibooko nti ani gwojja okumanyira oyogere mu maaso gange nti oyagala obwenzi. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamuyita mu magezi n'amukwata mpola n'amugamba aha, oyagala okwenda nti ye, n'amugamba nti oyina maama wo nti ye, oyina basisters bo nti ye, oyina ab'eŋŋanda z'abakyala, n'amumenyera omu ku omu, n'atandika omubuuza nti bw'osanga omuntu ng'ayenda ku maama wo, n'agamba mutta, nti ate ku mukyala wo nti toyogera na kwogera, ate ku mwana wo nti bannange sobola kigumiikiriza, ng'agenda amukwatira ku booluganda omu ku omu, paka omuvubuka bwe yagalabira ddala nga bizibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba kati gwe bali boyagala okwendako, balina ababayita maama, balina ababayita bannyinaabwe, balina kwega buli mukyala naye abaako oluganda lwe. Omuvubuka n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti nzikiriza okusiramuka era ebyobwenzi sijja kubisemberera. Bw'atyo kankuwa ekyafaayo ekirala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yafulumya eri basahaba be n'asanga nga bakayana, yenkola y'abavubuka nga bwe bali era bwe baali ng'edda, n'asanga nga bakayana ku bya kadari okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ono asoma aya, ono n'agiwakanya, ono naye n'aleeta endala, ne bakayana paka Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabatunuulira n'anyiiga n'abagamba nti nno n'abagamba nti awa bihadha bu'ithtum an tadribu kitaba Allahi ba'dahu bi ba'd, mulowooza nti Katonda yabatuma oba yantuma gye muli kubasomesa ebyo, kukubaganya kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Osoma aya n'oli n'aleeta mbu aya muzikubaganye, n'agamba nti innama dhallatil umamu qablakum fi mithli hadha, abaabula olubereberye baabula lw'ebyo bibaalingamu. N'abagamba nti innakum lastum mimma hahuna fi shay unzuru fi alladhi umirtum bihi fa'malu bihi walladhi nuhitum anhu fantahu. N'abagamba ebyokuddawo kayana temubirinamu makulu, si bye byabatumwa okukola, mukole Allah bye yabalagira, bye yabagaana mubyewale. Kyova olaba era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanyiiga. Bwe yali awo omusajja ng'agaba eminyago, omusajja n'ajja n'agamba nti i'dil ya Rasulallah, i'dil ya Muhammad, nti Muhammad nga togaba kyenkanyi, gaba kyenkanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'anyiiga n'agamba nti faman ya'dil illam a'dil faman ya'dil, nze omubaka wa Katonda bwe senkanyankanya ani anenkanyankanya, wayhak. Nabbi n'amuboggolera, naye bwe yamala nga basahaba bonna bamutunuulidde n'abagamba nti ono mumuveeko, n'agamba nti nno da'uhu mumuleke,
ayina emabega w'abantu ng'ayogera ku bavubuka ab'omuliro bakasigiri agamba nti nno fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu maa salatihim wa siyamahu maa siyamihim nti oyo ayina abavubuka babeera nabo bw'obalaba nga basaala esswala yo oginyooma n'olaba nga gwe tosaalangako olinga atasaalangako n'okusiiba bwe batyo basiiba naawe n'otya ng'olaba nga gwe atasiiba agamba yaqrauna alqur'ana la yatajawazu taraqihim nti ate bo ekibi kye balina nti Qur'ani bagisoma ne tesukka malokoli gaabwe kubanga bo bagisoma busomi lwakweraga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti yamruquna min al-islami kama yamruqu sahamu min arramiya, eddiini bayitamu mpite mpozi nga akasaale bwe kayita mu kisolo ng'ofunye ettageti n'okikubisa akasaale. Abo be bavubuka ne nabbi yabakwatanga bulungi n'abakakkanya. Nammwe mbagamba mujja kusanga ebizibu bingi mu bavubuka, oyogere naye akayane omubuulire ekituufu agaane, temuggwamu maanyi, mugende mu maaso n'okubabuulirira, mugende mu maaso n'okubawabula. Naye kyetuliko omulembe guno ogwonoonese ennyo, mbagambye nti abantu bakola ebintu ne batafa nayo, abaana ne bakola abazadde ne batabafaako, ate ne boolesa ebibi omuntu n'abitwalira ddala ku social media, buli omu alabe oba ku TikTok ebikyamu byonna byakola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba kullu ummati muafa illa almujahirin, nti abantu b'ekibiina kyange bonna bwe basobya Katonda abasonyiwa n'abaddiramu okuggyako aboolesa amazambi, kubanga abo babalagira ddala nti banyooma Allah subhanahu wa ta'ala era bamusoomooza. Mbeewaza embeera eyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul Isra aya 12 nti wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira, nti nkola yaffe bwe tuba twagadde okuzikiriza abantu, agamba nti tulagira tuleka abakozi b'ebikyamu ne bakola nga tebagambwako ne boonoona okwonoona okwa buli kika paka ekibonerezo ne kibakakatako. Fadammarnaha tadmira, ekyalo kyonna oba kyalo oba mulembe oba bantu Allah n'abazikiriza omulundi gumu. Bannange twalabyeko ekya covid kyatubunye emiwabo, bwe buba nga bwali busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba atusonyiwe atuddiremu aleme kuddamu tuwa kibonerezo kifaananako bwe kityo, naye ng'ebintu ebyo biva mu kubeera nti abantu bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ate kyere ne boolesa amazambi. Twegendereze abaana baffe, tubalage amakubo amatuufu, twegendereze nnyo buli akola ekikyamu tubeere nga tumuwabula, so si kubaleka babeere nga beekolera bye baagala nga tetubagambyeko. Kaakati ani avunaanyizibwa ku baana? Nabagambye nti abantu abasinga eno bazisonga mu bazadde, ne bagamba nti bazadde, naye omuzadde yeewuunyisa ng'era bwe twayogera. Omuzadde agenda n'abeera awo n'anoonya omwana nga tamulina, n'alaajana n'agenda ne mu shiriki, naye Allah bw'amukuwa obeera nga bali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba falamma atahuma saliha ja'ala lahu shurakaa fima atahuma, balaajanira abaana. Allah bonabola ina ataitana saliha lanakunanna mina shakirin, bonaatuwa omwana omulamu obulungi, omulamu ataliko bulemu, tujja kubeera nga twebaza. Allah aga falamma atahuma saliha, bw'amala okubawa omwana omulongoofu omulamu obulungi, ebiyunge byo byonna kwebiri, talina bulemu, ja'ala lahu shurakaa fima atahuma fataala Allahu amma yushrikun, nga bagatta Katonda n'ekintu ekirala, batandika gaanedda Katonda nze nafunye omwana kubanga nayiyiza nnyo, nafunye omwana kubanga nakoze eki. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo tabyagala. Kale kyenva nkugamba nti gwe omuntu Katonda gwawe ekyengera ky'omwana, nga waliwo be yafuula abagumba, waliwo be yawa bawala bokka gwakuwadde abawala n'abalenzi, waliwo be yawaya abalenzi bokka gwakuwadde abawala n'abalenzi n'akugattira, naye n'obeera nti nno abaana obagayaalirira, buvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwajja okukubuuza. Twakugambye ma min abdi
teri muddu yenna yastar'ihi llahu raiya allah gwakwasa buvunanyizibwa yamutu yahuma yamutu wahuwa ghashu li raiyatihi nofa nga okumpanyiza abantu katonda byakwasako buvunanyizibwa illa harama llahu alaihi ljanna okujonga ejjana katonda agifuula haramu kugwe wegendereze gwe omuzadde atatuukiriza buvunanyizibwa ku baana. Abalala bagamba nti gavumenti yeri responsible kwononeka kw'abaana naddala bamu ne bakitunuza mu ministry ya ethics and integrity. Mbagamba nti bannange tutwale obuvunanyizibwa ku levels zonna, si ministry yokka. Abakulembeze tandikira awaka gwe oli mukulembeze, mugende no wansi abaana gye babeera nga tebagenze n'eri ministries gye zibeera, n'aba ministries bavunanyizibwa okubeera nti no balondoola paka eno wansi. Naye buli omu atwala obuvunanyizibwa ng'akimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja mubuuza. Naye bwe munaabeeranga muganya, oluusi abamu abakulembeze abamu tebatwala buvunanyizibwa nga balabanga obutabasaanira, ate kituufu abamu si bantu ba buvunanyizibwa, era bwaba obuvunanyizibwa abutwalanga mu ngeri ya kisaazisaazi. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha usnidat al-umuru ila ghairi ahliha fantadhir saa, obuvunanyizibwa bukwasibwa omuntu atabugwanira, enkomerero yeba esigadde okutuuka, kale tubeere begendereza. Abalala bagamba nti obuvunanyizibwa bw'okwononeka kw'abaana masomero. Bannange ab'amasomero mbaddira mbagamba mubeere bavunanyizibwa, muti Allah subhanahu wa ta'ala, mumanye nti abaana abo Allah babakwasizza buvunanyizibwa, bajja okubeera nti nno ababuuza ku lunaku lw'enkomerero. Ne babalimba batya, ne babateekamu sente zifaanana zitya, mukimanye nti okwononeka kw'abaana Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukubabuuza. Abalala bagamba abaana bennyini be bali responsible ku kwononeka kwabwe. Kituufu abaana abamu, kubanga naawe omwana kasita otegeera n'oweza emyaka 15 oba n'otandika okukakibwa n'amateeka g'eddiini, omulenzi ofunye enviiri mu bifo by'ekyama oba omuwala oba agenze mu nsonga z'ekikyala oba ku mwembi omuwala oba mulenzi awezezza emyaka 15, awo oli mukulu, ovunanyizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era ekkalamu ekuwandiikako ebibi. Kimanye nti buli byokola buvunanyizibwa, era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukubuuza, kuba yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saakola majini n'abantu okujjako lwa kunneesinza. Ma uridu minhum min rizq, katonda talina kyayagala riziki yonna gyakwagalamu. Wama uridu an yut'imun, togenda muliisa, akwagalamu kimu kyokka, kumusinza. Kale nkugamba naddala gwe omuvubuka, Allah ajja kubuuza ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi agamba nti wa an shababihi fima afna, ku lunaku lw'enkomerero tojja kuva mu bbaliro paka nga Allah akubuuza obuvubuka bwo obukoleramu ki. Nkulaamira funa rifqa saliha, emikwano emirungi egijja okukuwabula. Weewale emikwano emibi, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba almar'u ala dini khalilihi, omuntu yenna empisa n'eddiini abeera ku z'oyo mukwano gwe oba omuntu gwasinga okubeera naye. Falyanzur ahadukum man yukhalil, buli omu yegendereze amanye ani gwayina okubeera naye, gwayina okufuula mukwano gwe. Abalala mbagambye bagamba social media yennyini mwegendereze, mumanye kiki kye muteeka ku social media, kiki kye mugoberera, kye mufollowinga ku social media, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Teri kigambo kyoyogera kakibe kimu bwe kiti okujjako nga Allah kiriko malayika, bwe kiba kirungi n'ekiwandiika ne kiteekebwa mu fayiro y'emirimu emirungi, bwe kiba kibi era malayika ewandiika ebibi n'ekiwandiika ne kiteekebwa mu fayiro yo ey'emirimu era emibi. Kaakati nga tonnayogera kintu kyonna kebe social media,
okukuuma olulimi lwo. Muadhi abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti awa muakhadhuna bima taqulu alsidatuna, ddala Katonda jatuvunaana n'ebyo bye twogera n'ennimi zaffe ng'alabanga okwogera obwogezi ekintu ekitono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti thaqilatuka ummuka ya Muadhi, Muadhi bw'obanga tomanyi nti omuntu avunaanibwa ku bintu ebyogeddwa olulimi lwe, maama waba yakuzaalira bwereere. N'amugamba nti olowooza waliwo ekigenda okuyingiza abantu mu muliro nga hasaidu alsinatihim, nga ebyava ku nnimi zaabwe. Abantu abamu ku social media beeyogerera bwe baagala, n'awandiika nga bw'ayagala, n'avuma abantu, n'ageya abantu, n'anyiiza abantu, n'amaliriza n'atandika bw'atyo paka n'azibya. Olunaku lwonna n'abeera nga talina kalungi kakuŋŋaanyiza, okuggyako okubeera nti nno akuŋŋaanya bibi byereere. Bannange tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala tubeere abaddu b'abalungi, tetunyiza Allah kubeera nti atuzikiriza oba okutumma ebirungi ku nsi ate atubonereze ku nkomero, waliyadhu billah. Allah agamba mu suratu Hud aya 10:17 nti wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmi wa ahluha muslihun, Katonda tazikiriza bantu kyalo ng'abantu baakyo balongoofu, mubeere mu abo abalaamirigana okukola ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala byeyogerako n'agamba nti wal asri, ndayira omulembe, innal insana lafi khusir, omuntu yenna gyava ne gyakoma ali mu kufaafaagalirwa okuggyako bano bokka, illa alladhina amanu wa amilu salihati, abo abakkiriza ne bakola n'emirimu emirungi, watawasaw bilhaqqi, ne balaamirigana ku mazima, watawasaw bisabri, ne balaamirigana ku bugumiikiriza. Buli wolaba munno ng'akola ekibi muyambe, omutaasa, omujjukize. Bw'olaba akola ekirungi mwongere bwongezi maanyi omugoberere. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.